Disitulikiti y'e Lwengo y'emu ku ezo ezisingamu ebinyonyi bya Ngaali. Kigambibwa nti disitulikiti eno erimu Ngaali 369 okusinziira ku kubala ebinyonyi okwakolebwa aba International Cranes Foundation. Ngaali kinyonyi kya nkizo nnyo kubanga kye kimu ku biri ku kabonero k'eggwanga oba national emblem. Okusinziira ku tteeka erikuuma eby'omunsiko erya 2019, ekinyonyi kino kye kimu ku ebyo ebirina okukuumibwa obutiribiri. Wabula kizuuse nti ebifo ebinyonyi bino webibiikira era n'okuzaalira okugeza entobazzi byongedde okusaanyizibwawo. Mu Julaayi wa 2023 waliwo Ngaali ezaweebwa eddagala eritta omuddo ne zifa nga kino kyali mu lutobazi ku kyalo ky'Ekikonge mu ggombolola y'Ekingo mu disitulikiti y'e Lwengo. We had a local crane census and we found there are 1,359 cranes. But of the 1,359 cranes found in Lwengo district, today we have found 11 cranes dead of poison. But these are the ones we have only identified. What about those we have not yet actually seen from the communities themselves? Because we received a report from communities that there was poisoning here. So okusinziira kwa kuli ekitongole ki International Crane Foundation mu kitundu ky'e Masaka, Dr. Adalbert ayina omukyunguzi bwe bagenda mu lutobazi luno gye basanga Ngaali ezaali zifudde, basangayo obucupa bw'eddagala ly'omuddo ery'obutwa era ebyava mu kwekebejja byazuula nti zaafa butwa. Kaakano mu kwagala okutaasa ebinyonyi bino, poliisi evunaanyizibwa ku butonde wamu n'abalumirirwa obutonde batandise kaweefube okuzzaawo entobazzi okusobozesa okufuna ebinyonyi bino webibiikira. Ab'ebyobutonde mu kukola kino basaaye ebintu bye basanze byalimibwa mu ntobazzi zino okuli kasooli, obutungulu, lumonde, amatooke n'omuceere mu disitulikiti eno ey'e Lwengo. We are doing restoration of wetlands and this is the beginning in this financial year. So those ones who are in the wetlands, let them move away. Let them move away. We are going to remove all these crops from this wetland and restore it. Agisulaiti Ssebuwanga mutuuze ku kyalo kino n'agamba nti omuwendo gw'abantu ogweyongera gwe guviiriddeko okusaanyaawo entobazzi nga banoonya we balimira. Kino kye kyaviirako okutta Ngaali. Ensonga eyo evudde kugamba nti abantu abasinga obungi bavudde waggulu ku lukalu ne bakka wansi mu migga. Ebintu bibiri, obugimu bwanaabuuka waggulu ku lukalu ate n'ettaka litoniye, abantu bayitiridde obungi kwegamba bagenda beesenza, bagenda badduka waggulu bakka wansi mu bisenyi. Akulira eby'obutonde mu disitulikiti y'e Lwengo Godfrey Mutemba agamba nti baalagira dde abantu okwamuka entobazzi naye nga tebawulira. Yaffe omulimu gwaffe kusigala nga tukwasisa etteeka. Etteeka litugamba nti abantu bano mubajjeemu temubakkiriza na kuyingira mu bifo bino. Tabaani Kiriga akulira poliisi y'obutonde e Masaka agambye nti etteeka lya 2019 erikwatagana ku by'omunsiko liwa ebbeetu ab'ebyokwerinda okukwata abatta Ngaali so ng'era libawa ekyanya okuzzaawo entobazzi. What they are doing is criminal. We are restoring this. We don't want anybody to come again here. But still we are going to look for all these ones who have been here for prostitution purposes. And we shall have some civil suits instituted on them. Omulamuzi Gladys Kamasanyu owa kkooti ewozesa emisango gy'abataataaganya obutonde bw'omunsiko agamba nti gwa Naggomola okusaanyaawo eby'omunsiko. The crested crane is protected in Uganda. So teina kuttibwa. Okuggyako ng'olina olukusa okugitta. Kaakati buli atta Ngaali aba amenya amateeka. Amateeka agakuuma ebisolo gakuwa lisiti y'ebisolo byonna ebikuumibwa ebitalina kuttibwa wano mu Uganda nga toyina lukusa.